Ssaawa zibadde nga 5 enkya ya leero Dr Kiiza Besigye n'afuluma mu maka ge ng'awerekeddwako Rev Magala ow'e Namirembe ko n'omubaka omulonde owa Kyaddondo East Apollo Kantinti. Wabaddewo akanyolegana akatonotono ku wankaaki w'amaka ga Besigye nga bulijjo anti ng'ayagala akozesa ebigere okugenda ku Kkanisa ng'ate Poliisi eyagala akozesa emmotoka. Oluvannyuma akkiriza okuyingira emmotoka era n'atwalibwa ku Kkanisa y'Abatukuvu e Nakasero. Wabula era wano namungi w'omuntu agoberedde emmotoka ya Besigye okutuuka ku Kkanisa e Nakasero. I can go by any means I decide. You don't decide the means that I use. If you are going with a vehicle, you will go. But you are footing, you are not going. Get me right. You will not decide how I move. Get me right, Kana. If you are going by foot, I'm not allowing you. Kusimu agenda akubira. Eno okusaba kukulembeddwamu Rev Dr Birungi ayogedde ku bintu bingi naye era n'alaga okwennyamira ku byobufuzi bya Uganda ko n'okulonda abakulembeze okugenda mu maaso mu ggwanga bannayuganda bonna mwe beenyigidde. Ono ategeezezza nti Omukama alina okubanga munyiivu ku ebyo byalaba mu ggwanga ng'okukuba abeekalakaasa okulemererwa okuweereza abantu n'embeera endala nnyingi. And everything we do now, we are sowing a seed. Time of reaping will come. Let me tell you, if God does not punish this country, He's going to apologize to Sodom and Gomorrah. Because what we are doing, we are no better than Sodom and Gomorrah. If He doesn't do something, He's going to apologize to Sodom and Gomorrah one day. It's very important for us to know that God is aware. Rev Birungi agasseeko nti kaakano gavumenti kyekola kujjanjaba biwundu naye so si kukwata ku kikolo kyennyini. I want to challenge all of you Ugandans, run and fall at the foot of Jesus. That is where your hope is. You have run to politicians, they have let you down. You have run to lawyers, they have let you down. You have run to academicians, they have let you down. You have run to businesses, they have let you down. You have run to your husband, they have let you down. You have run to your children, they have let you down. Jesus is the only hope. Run to Him. And I want also to challenge you, run away from the mourners. Martha left the mourners and ran to Jesus because Jesus was the resurrection and the what? And the light. May that blessing be released on your families, on your children, on your jobs, on this country, on our politicians. May that blessing release reconciliation, release resurrection, release restoration, release regeneration. May that blessing be made with you and be with you and lift you from glory to glory. Oluvannyuma lw'okusaba wabaddewo akavuvuŋŋano nga Poliisi eyagala Dr Kiiza Besigye akozese ekkubo erimu ate nga naye ayagala akozese ekkubo eddala. N'enungi olina okulwanirirwa n'okusabirwa kusaba nga bwe tukola kirwana n'akalembereze akaliwo ekandibaddewo singa twayita mu buzibu bwe twayitamu mu lutalo. N'olwekyo tusabe tulwane. Please, wait. Poliisi egaanye okukkaanya ne Dr Besigye ku bwagenda okutambula okumuzza e Kasangati. Era nga wano Poliisi weeretedde ekimotoka kyayo ne kisika emmotoka ya Dr Kiiza Besigye okutuukira ddala ku Poliisi y'Ekira Road era nga we buzibidde ng'akuumirwa ku Poliisi eno.